Mukama yeebazibwe. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Emukwano nze Brother Steven nga nziza okuba nga nzira ebirooto mwatadde mu comment section. Kakati ono ani? Musa Remi. Now waliwo homework gwe nabawadde ntera ogabawo ku homework awo naddala ebintu nga ebirooto nga mbizeemu emirundi mingi olina kibuuza takyekanga nga homework. Omu ku homework gwe nalise okuloota ng'oyimiridde mu nnyanja. Kakati munakyoze yakizeemu bw'ati. Okuloota ng'oyimiridde mu nnyanja, Brother Steven told us nti bibeera bizibu. And I have a proof. I dreamt one of my workmates ng'ayimiridde mu nnyanja. By now she's already fired from job. Omulala dreamt in water also, but now she got many problems. Ennyanja fire. Mukama yeebazibwe. Ndowooza onakwadde n'obujulizi n'okiraba. Kyula mbagamba b'emikwano, abantu abamu muloota ebirooto temufaayo. Just I dreamed. Kakati olaba kirungi nnyo n'otegeera ebintu by'oloota ne kye bitegeeza. Kikulu nnyo. Abamu ogenda n'onenya Mukama n'ogamba Mukama Katonda kale Mukama kale. Naye nga Mukama Katonda yakulabula. Ng'olaba oluyimiridde mu nnyanja nga tomanyi kyakukola nga gw'osaba ki Mukama mpa ettaka mpa kino. Osaba kino naye nga n'ekyoyina olidde kikola ki? Kigenda. Ebizu bijja. Mukama yeebazibwe. Mikwano abalokole n'abatali balokole basanga ebizibu. Ani Yesu kennyini yatugamba nti omuntu awulira ebigambo byange n'abikola afaananyizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ku lwazi. Embuyaga yajja bye bizibu, enkuba yatonnya, embuyaga nejja, ennyumba ye yasigala eyimiridde kubanga yazimba ku lwazi. Awulira ebigambo bya Katonda n'atabikola afaanana ng'omusajja omusirusiru Yesu bwe yagamba eyazimba ennyumba ku musenyu. Enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta, ennyumba ye n'egwa n'okugwa okunene. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati ebizibu ffenna bitujjira. Kakati wano Mukama akuwa ekyoto n'akulaga ng'ebizibu bigenda kujja oyimiridde mu nnyanja n'odda mu kutuula obutuuzi oba n'odda mu kusaba ebirala. Ebizibu ne bijja ne bikkuba wansi n'ogobebwa ku mulimu. So ebiseera ebisinga Mukama alabula ebintu nga bino biba byewalika okuyita mu kusaba. Omwaka ono yamukoze bulungi nnyo n'akutuweerako noki n'obujulizi. Mukama yeebazibwe nnyo. So banakyoze mufu okulaba nga mutegeera Katonda ng'ayogera. Katonda tayinza kuleka gwa mu bintu bingi nga takulabudde obuzibu. Bayibuli nga bigera mu kitabo kya Yobu nti Mukama Katonda ayogera mu birooto abantu nga beebase naye ne batassaayo mutima. Yayogera emirundi 2-3 tasakola ki ne batassaayo mutima. Abamu Mukama ayogera n'emirundi gisukka mu 3 n'akulabula neera n'ogwa mu bizibu. Abamu n'ebirooto mbitegeera naye still n'ogwa mu ki? Mu bizibu. Musumba obw'50 bwali bungi nga mbulonda prosi mu kkubo. Prosi ogamba otya? Yesu yeebazibwe nnyo. Emukwano okulonda ssente most of the times gubeera mukisa. Gubeera mukisa, obeera nnamukisa. Kubanga olonda ssente ate obulonda nga bungi. Prosi. And niyo mulala Nakanjako Aniti agamba ati okuloota nga mpa abaana bange emmere n'amata kitegeeza ki? Naye ndi Saudi Arabia. Thanks. Oloota owa abaana bo emmere n'amata kitegeeza ki? Bwe kiba nga tekiri direct, abaana bo sooka okebere ku baana bo nga bali bulungi nga bafuna buli kimu kyonna kye beetaaga. Ebirooto ebimu mukwano nga bibeera direct nga beetaaga buyambi. Beetaaga oyongere ku buyambi bw'obawa. So onoonyereza bulungi nga bafuna buli kye beetaaga. Ekirala ekyoto kye kitambulirako emmere ebiseera bisinga n'amata kyakitambulirako okubuulira enjiri. But find out nga abaana bo bali bulungi wonna we bali nga bali receiving resources zonna ze beetaaga osobola okubeerawo nga tebali mu misery. Babiri ebbabi yesterday nazzeemu ekirooto kyo. Thanks a lot, brother. We thank God for using you. I had a dream when I was rescuing people who were drowning in the river. Some were almost dead, but I prayed for them and they came back to life. But I was naked and asking someone to give me my clothes.
What does it mean? Babirye Babi aloota nga ajja abantu mu mugga nga baguddemu bamira. Abamu ng'omusi balinga abafudde nina bajja n'abataasa ate agenza okulaba ng'ali bwereere oba engoye yaziggyemu agenda kubataasa oba gye zaaviddemu teyategedde oba yazze ali bwereere n'agamba omuntu mpa engoye awo nyambale n'abuuza kitegeeza ki. Okuloota ng'otaasa abantu mukwano gwange ebiseera ebisinga either kibeera kya kubuulira njiri oba kwegayirira ebintu bibiri so ojja kubuuza Mukama exactly kirwa. Kati ate ekyokuba ng'oli bwereere kitegeeza kennyini wadde nga Mukama Katonda alina omulimu gw'ayagala okukole naye naawe kennyini alina ky'ayagala gwe kennyini osooke weekolemu omulimu. Yesu nga bwe yagamba Peetero nti bw'omalanga okunywera naawe onywezanga baganda bo, tosobola kunyweza bantu ng'ate gw'osagaasagana. So oba Mukama Katonda alina omulimu gw'ayagala omukole naye ate ayagala oyambala ebyambalo ebituufu by'olina okwambala olyoke okole ki? Olyoke omuweereze. Temwerabira mu ndagaano enkadde bakabona ba Katonda baali balina ekyambalo ekyabwe kiri unique kati nga bulaba bafaada b'Abakatoliki. Ekyambalo ekyo mu Bayibuli tugamba nti endagaano enkadde kyali kisiikirize ekyali kirina okulaga ekyali kigenda okujja. Ekyambalo ekyo eky'endagaano enkadde kati eno mu nsi ey'omwoyo mu ndagaano empya tukyambala mu nsi ya mwoyo si mu nsi ya mubiri nga bwe kyali mu ndagaano enkadde naye nga mu ndagaano enkadde bakabona ba Katonda balinanga ekyambalo nga kiri unique kuva ku underwear ya munda nga kiri bibiriko. Engoye zibalina okuzambala ne kkala zaazo buli kimu ekirina okugendako nga kiri written bulungi nnyo ng'era ebyambalo bikolebwa okusinziira ku description Mukama Katonda gye yawa. Kati naawe mu nsi ey'omwoyo olina ekyambalo ky'olina okwambala. Nakola vidiyo ekwatagana ku ekyokulwanyisa by Brother Stephen oba mutwe bwe guli the full armor of the Lord. Genda olabe vidiyo ojja kulaba ekyambalo omuntu ky'olina okwambala from the helmet of salvation to the breastplate of righteousness, engatto mu bigere, the sword of the spirit which is the word of God, engabo, the shield of faith, the belt of truth. Ekyambalo ekyo kyoto kyolina okutambula kyolina okuweererezaamu eky'omwoyo kiri mu Efeso 6 okutandika ku 11 okukkirira mpaka no za 18 awo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo ekyambalo kyolina okwambala buli mulokole yenna. Mukwano nga bwe bagamba nti bw'obeera wano ku Chosen tolinda kugamba nti ate ekyoto kyali tebannakita bingi nnyo ebyokuyiga wano. Bingi ebyokuyiga wano. Kati olina okuba ng'oyambadde bw'otyo. Jjukira mu ndagaano enkadde ffenna tuli bakabona. Teriiyo byagamba nti ono ye kabona ono si ye kabona. Ffenna tuli bakabona. Bayibuli egamba ffenna tuli bakabona abawa ssaddaaka maaso ga Katonda. Bayibuli kyovula ffenna tugamba offer your bodies as a living what? As a living sacrifice. Eri mu Baluumi ndowooza Baluumi 12. Therefore offer your bodies as what? As a living sacrifice. Emibiri gyaffe nga ssaddaaka mu ffenna saabamu. So ffenna tuli bakabona abawa ssaddaaka maaso ga Katonda ezikkirizibwa. And our high priest is Jesus. Kubanga mu ndagaano enkadde wabeerangayo high priest kabona omukulu era ne ku mulembe gwa Yesu yamusanga bali mitaka Kayasi, is it Kayasi? Yali kabona omukulu. Kabona omukulu yalinanga omulimu ng'agenda n'aweesawo n'ayiwa omusaayi nga mu kisenge ky'Awatukuvu w'Awatukuvu ng'ayiwayo omusaayi ogw'ebibi bye n'ebyala Abayisirayiri bonna omulundi gumu mu mwaka. Kati ne Yesu yagenda omulundi gumu mu ggulu n'ayiwa omusaayi gwe Awatukuvu w'Awatukuvu kwota ya Katonda. Eyo waggulu okusinziira ku byawandiikibwa era ye kabona omukulu gwe tulina ffe abasigadde ffenna tuli baki? Bakabona ba Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebintu ebimu mbirwako just kunnyonnyola naye nga kyolina okutegeera gwe wenna aweereza Mukama olina okuba ng'oyambadde ekyambalo ekisaanidde. Jjagenda mu Efeso 6 10 kitandikira ku 10 mpaka ku 18 ate ojja olabe ne vidiyo yange gye nakola ekwatagana to the full armor of the Lord okwambala ebyokulwanyisa. Ojja kuba otegeera ekyambalo ky'olina okwambala ng'oggyeko ekyambalo ekyeru eky'obutuukirivu. Ojja kutegeera ekyambalo ekituufu ky'olina okwambala ng'omwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Nasuna Agnes, praise God Pastor, help me. I dreamt getting omunwe gw'ettooke nga I gave it to my mother. Then I saw myself on the main road with 2 men but looking for bunches of matoke. From there I saw my boss's wife giving me half bunch of bananas
From there my boss came with 3 big bunches of matoke and I was happy. I'm in Saudi, God bless you. Now ekyoto kino sister wange Nasuna Agnes, ekyoto kino kiri related ku what you're supposed to do and what you're supposed to get. Mukama yebazibe nnyo. Omanyi nabagamba ebirooto bino obitunuulira sometimes Mukama asobola okulagiramu ekizibu n'akulagiramu ekizibu ky'olina, okay? Asobola okulaga ekizibu ky'olina mu kyoto kye kimu n'akulaga bwe kyajja then n'akulaga ne solution. Mukama yebazibe. So kati mu kyoto kino Mukama Katonda amulaga kyalina okukola ne kyagenda okufunamu. Bw'otuna ekyoto kino I dreamt getting omunwe gw'ettooke, just omunwe gumu, and gave it to my mother. Now maama mu kirooto asookikira Omwoyo Mutukuvu, asookikira Mukama, asookuba nga ye kennyini nnyini. Then I saw myself on the main road with 2 men by looking for bunches of matoke. 2 men may pass okubeera bamalayika. So kyonoza ku kyoto kyo kino nti Mukama Katonda ayagala otuukiriza ekigambo kyo nga bwe kiri nti waayo nawe kinaakuweebwanga. Of course Bible egamba ekisuukudiddwa ekyomuyiika Mukama kyagenda okuwa. Kati owaayo munwe gw'ettooke gumu mu Katonda tosuubira kufuna munwe gwa ttooke, suubira kufuna nkota. Suubira kufuna nkota. Yawaayo munwe gumu, kati bali wano banoonya nkota ate ndabemu wano enkundi 3 bunches 3. So Mukama Katonda agala either now kyekyoto kiba kirated either kuwaayo oba kuyamba bakadde bo. Bintu bibiri so kebera. Bw'obadde tutuyamba bulungi bakadde bo tandika okubayamba, bakadde baffe mulimu omukisa. Mukwano bannakyoze temuwangayo mu kkanisa mwokka nga bakadde bali tebalina na kyakwebika. Abamu muli eno mwefumula mu kkanisa buli kimu kye twogerako kye bakoonako ng'owaayo. Zino zaabano, zino zaabano, zino zaabano. Buli kamu olowooza bw'otyo bugenda okwewa omukisa nga bakadde bali eri basula bubi, tebalina kyakwebikka, ennyumba egenda kubakuba, tebalina kyakulya. Olowooza Mukama agenda kuwa omukisa oswadde. Oswalidde ddala. Bakadde bo bayambi. Mukama waffe mulungi yebazibe. Bible egamba omuntu atayamba bakadde be is worse than a non-believer. Mu ndagaano mpya. Mukama yebazibe nnyo. Kubanga abantu bensi bayamba bakadde baabwe. Abalokole mmwe mutayamba bakadde bammwe. So bannakyoze muyambenga bakadde bammwe. So sister obanga oyamba bakadde bo, this is attached to giving and receiving. So simanyi exactly area kyo wamba bakadde bo wa mu kanisa bunalabo bunafuna wino okuimprovinga. Ninga bannakyoze nibaddiramu emikwano. Abazadde balimu omukisa gw'amaanyi nnyo n'okusinga guyinza okufuna ewantu wonna. Muyambenga bakadde bammwe. Bible ndowooza bigera nti ettooke lyakuna ery'okutya kitaawo ne nnyoko ennaku zo zibe nnyingi. So mu kulya kitaawo ne nnyoko n'omuleka eri n'abeera awo nga talina kyakwebika n'akolima mwana nga ali Saudi. Oba ndi eno mbonaabona ninga ataazaala. Mukama yebazibe kati golozo genayo omukisa. Nedda emikwano. So temulinda kufuna bingi bannakyoze konna kwolina katono gabana ne bakadde bo. Baabonaabona ku lulwo baakuzaala ne baba bakuzaala buzaasi at least baakuzaala oli kubanga bo muyambe bakadde bammwe. Maggie Powers. Wow. Maggie Powers. Not even power but powers. Praise God brother. Lwaki wezibiriza nga nakatandika okwebaka ndaba abantu of vision naye otwo bwe tuntwala siddamu kulaba muntu yenna ate embeera sibamanyi oluusi ntya n'okwebaka cause of that mbeera siroota. Please help. Okay, Maggie Powers kumaanyi gonna g'olina n'otya. Ulegamba ffe tetwatondera mwoyo wa kutya. Mukama waffe mulungi yebazibe. But of power, love and of a sound what? Mind. Okutya kyakulwanyisa kya sitaani waawo okutya Mukama yakututeekamu kubanga kutuyamba. Wali okutya okulungi nga Bible begamba nti mu kutya Mukama amagezi be gasookera. Okutya kulungi, okutya Mukama, okutya kulungi, okutya okubuuka ku mufene ogwomenyeke, okutya kulungi, okutya okusala ekkubo ng'emmotoka ejja, okutya kulungi kukukuuma. Bamwebuuza lwaki Mukama Katonda yatonda okutya? Ensonga eyo kubanga okutya okulungi kukukuuma. Naye waliyo okutya sitaani omanyi akozesa nnyo Katonda bye yatonda okubanga bikyusakyusa.
Oliwo okutya emizimu ng'ate okimanyi nti Katonda ali mu ggwe w'amaanyi okusinga oyafukira mu nsi. Ate Katonda ali mu ggwe n'omujerega buga mizimu ne ginominatinga obulamu bwo. Kati sisita wange ono Maggie Powers asaanye ategeere nti nno tewali mizimu girina kumutiisa. Probably kuno okwolesebwa kw'ofuna yandiba ng'ataaka ya mizimu. Manyi emizimu wano ng'oyingira mu nsi ey'omwoyo ogenda kwebaka gyagala okwesoosa. Mukama yeebazibwe. Gyandiba nga gino myoyo mibi gye gikulumba. The fact that otya n'okutya gyandiba nga myoyo mibi. So kyolina okukola ggulawo olutalo ku mizimu gino. Togiweeza. Nsazaamu visions ezo. Ebyo ebibi bya takisi ezo gikube gisaanyeewo. Mukwano bannakyo ze temutyanga mizimu. Twebawa amaanyi n'obuyinza mu Luka 10:19. Amaanyi n'obuyinza gano si ga balondemu. Amaanyi n'obuyinza buli yakkiriza Yesu amaanyi n'obuyinza ogulina. Tokkiriza kudominatingibwa muzimu gwonna. Amaanyi ogayina ge gamu n'amaanyi g'abantu abalala bonna ku mizimu gino. Tokkiriza kudominatingibwa mizimu. Don't give up and togitya. Buli bw'ogitya oba ogiwa amaanyi. Buli bw'ogiraga nti togitya oba oginafuya. Kubanga gikimanyi nti as long as Katonda ali ku side yo oli muwanguzi ate n'okukirawo. Kati ky'ola gireeta okutya osobole okulema okoperatinga. Kubanga okutya kukulemesa okukola ky'olina okukola. Kukulemesa. Kati weegifunira amaanyi. Musa Remy will be back, Brother Stephen. When I see a YouTube notification about this, just happy knowing that I'm gonna learn a new thing. Okay? Be blessed, increasing in protection and in your family. But please, engeri Mukama gy'agenda okugaggawaza ennyo. Totwerabira the chosen generation okusigala ng'otuwa messages bwe ziti. Be blessed, Papa Steve omugole. Ogamba yeebazibwe bannaye. Nja okwebaza mwenna bambi aba blessinze. Abayimiridde wamu nange ku mikolo gyange bambi Mukama Katonda b'omukisa. Ese namba zibeerawo wansi. MTN and Airtel n'amanya ge zireeta. Just in case you want to kutusigamu. Mukama Katonda anaguwa omukisa ogw'amaanyi. I don't think nsobola okwerabira the chosen generation. Sisobola kubanga wano waliwo omulimu gwange. Kati bwe ngulekawo ate ngulekera ani? Mukama yeebazibwe. So it's not about money, it's not about award. No. Guno omulimu nja gukola mpaka kutuuka mu ggulu. Mukama yeebazibwe nnyo. Okukuweereza Mukama ogwo tegukoma ate tofuna vacation. So nja kukola mpaka kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kale. Thank you so much for the encouragement, my sister. Mukama Katonda nnyamba era nterewo ekisa, nterewo n'amaanyi okusobola okukola omulimu gwe ddala ku ddala nga bw'ayagala. God bless you, Sister Remy. It's mental. Praise God, Brother Stephen. Me, no dream. Ngangula ebizingo. Zabadde ategeeza ebizigo. But sirina sente zimala. Era nenkomekereza nga siguze. Please help me. Miss Mentor. Donam. Okay? Donam. Bannakyoze nabagamba nti currency gye tukozesa mu nsi ey'omwoyo is not this real money. Mu nsi ey'omwoyo whether oli ku side ya sitaani, whether oli ku side ya Katonda, currency is different. Currency gye tukozesa eri emu bagiyita sacrifice. Mukama yeebazibwe nnyo. Kankiddemu bulungi. Mu nsi ey'omwoyo whether oli ku side ya sitaani, whether oli ku side ya Katonda, the only currency ekolayo oba essente ezikolayo baziyita saddaaka. Kirowoozeeko. Ng'oza lwaki basaddaaka obwana obuto? Oli n'agula mayembe n'awayi taata we, n'awayi maama we, n'awayi ekika kyonna. Ne babirya byonna asobole ofuna obugagga. And indeed babufuna. Lwakubanga obugagga bwa sitaani talina kyaweerere kyagaba. Satan has no free gift. No. Never. Olw'ensonga tayagalangako omuntu yenna kubanga buli w'atunula ku muntu alaba ekifaananyi kya Katonda. Katonda yamulema obusungu yabuzza ku bantu. Kati olowooza nti ogenda fuula sitaani mukwano gwo ojja weerimba weekojjakkana nga bana bonna babalidde
nga nawe kenyini akututte nga bakuziise ate n'ebyogagga byonna nga bisaasaanye. With time ojja kugenda okulaba nga abantu bonna bazzeeyo, tewali kyabwerere mu sitaani. So kakati muganda wange musimenta okuloota nga ogula ebizigo binyiiriza naye nga tolina sente zimala. Mukama bakulaga nti what you're doing is not good enough for what you're praying for. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu by'oyagala okutuukako naye nga tonnaba kuzimba kapasite mu nsi ya mwoyo kubituuka kubikomako. Waliwo ebintu ebimu nga biri buziba. Naw kinabala Katonda mukitegeere. Peetero baali bali mu kuvuba, Yesu n'ajja n'abasanga bavuba mu nvuba gye bamanyi, n'abagamba no, if you cast your nets in deep waters on the right side of the boat and in deep waters you'll catch some fish. N'abagamba nti muve wano bino byemumanyi bino. They were experienced fishermen. N'agamba bino bye mumanyi tewali byennyanja wano. Ebyennyanja zimanyi biri, ebyennyanja biri eri buziba ate obutimba mubusudde ku right side. Kitegeeza nti you have to know the right place, you have to know the right thing to do ate era buziba. Nga buli ky'omanyi kyonna okikolera mu buziba. Bw'oba omanyi okusiiba osiiba buziba. Why will someone first dry in the first place? Buziba. Mukama yeebazibwe. Lwaki omuntu yeeyawula nayeeyawula ku bintu bingi ayagala kulaba Katonda? Buziba. So sister tulina okutegeera bw'oba ng'obadde shallow fisher, obwennyanja bw'okutteko awo kumpimpi awo kumale, kati Mukama Katonda ayagala ogende buziba, kubanga buziba akoola. Buziba byagala kati biri buziba, weetaaga okuba ng'ogenda buziba. That's why you see you don't have enough money. So banakyoze ni mwenna mukitegeere, bw'olaba ng'ekintu kyonna nga tekivaawo gendako buziba. Eyo buziba gy'ogenda okusanga eddoboozi lya Katonda ne very clear. Eyo gy'ogenda okusanga promises za Katonda. Eyo gy'ogenda ofuna gundi endagaano ne Mukama eziteegaanika mu buziba. Nga bw'olaba ono omusajja yasinga amagezi mu nsi yonna gwe bayita Sulemaani. Yava mu bwakabaka, yali kabaka n'atambula n'agenda n'awaayo ssaddaaka 10,000. Yali yeebase mu kirooto. Mukama n'ajja n'amugamba nsaba ky'oyagala mu kirooto, era gwe agivuna ebirooto, agereka ebirooto nkusaasira. Mukama n'amugamba nsaba ky'oyagala, n'asaba amagezi. Sitoli mwena mugimanyi bulungi nnyo, byamuweebwa mu kirooto naye ate mu buliwo n'agafuna. Mukama yeebazibwe. So buli kintu kyonna ky'onoonya, ebimu biri buziba, ebimu biri kumpi awo. Eby'obuziba ojja bijja buziba. Obwennyanja obuzanyirazanyirawo ku ttale era ojja bufuna ku ttale. Oba oyagala zishaaka ojja zisanga buziba ate mu mazzi eri wala. Ate Yesu yamanyi we ziri. Kitegeeza olina okumunoonya akulagirira ebyennyanja we biri ate obivube bulungi. Saara Naweeteme. Praise God brother Stephen. Nze naloose nga ndi mu kkuma kyoto ate ekirala nga nyambadde t-shirt ya taata w'omwana wange ate nga twayawukana emyezi 8. Mukama yeebazibwe. Nawe simanyi ono taata w'omwana wo oba gwe wamusookako oba oli mukyala namba 2. Sometimes okuba nga okyambadde t-shirt ye kyandiba nga okyali mu ndagaano wamu naye. Kyandiba nga endagaano zo tezinnaba kukutuka. Kati waba nga ye mwami wo gwe wasookerako nga naye yasookeraku, gwe automatically osoomukiriminga maaso ga Katonda n'osaba Mukama naba ku byakola. Mukama yeebazibwe. Oba nga oli namba 2, of course you have to just move on. N'olinda omwami owuwo ate era ne weenenya okuba nga wayingira amaka g'omuntu. Of course bw'oba bwali butamanyi bw'aba ali kujooga. Waliwo bambi nga baba tebaamanya, abamu bambi baali basiraamu nga it was fine. Mu busiraamu omaaso ga Katonda si kirungi, because abantu bagamba naye kati ate munaife mu busiraamu kirungi. Tulina okutegeera si kirungi omuntu okubeera n'abakazi abasukka mu olw'ensonga nti ng'oggyeeko ekyokuba nti obeera mu bwenzi ono n'oli naye n'ekirala nti abantu bano ne bw'okola otya bayinza okwebuliza we are fine tetulina buzibu, naye nga babeeramu n'obujja muli munda mu bo. Akwatibwa obujja oli, ono akwatibwa obujja oli, kwegamba bayinza okwepretendinga nti they are fine but munda mu bo mubeeramu obujja. And that's also a big issue. Mukama yeebazibwe nnyo.
kubanga omwami Mukama yamutonda nga mukyala omu, era kyobulaba Adamu bamuwa omukyala omu, bandi bali bamutondera bakyala be 4. N'avanga ku Eva n'adda ku Eva 2, n'adda ku Eva 3, n'adda ku Eva 4. Mukama Katonda singa yali agala musanyusa bulungi n'abakazi yanimwadde 4, n'asanyukira ddala lumu oba entuumu y'abakazi. N'avanga kwona adda kwoli naye yamutondera omu. Mukama yeebazibwe nnyo, era Bayibuli ekomendinga mukyalo atya. Omuntu ina buweereza ba Katonda bangi mu Bayibuli abaakola ensobi naye ate Mukama tabasegendinganga ku bakyala baabwe abo. Abamu yabanenya n'okubanenya. Awooza Sulemaani yabasa abakazi 1000. Do you know what God said? Ate ekyo manyi kyasuula Sulemaani okimanyi oba tokimanyi, just toyagala kujustifyinga nsobi ezo? Ekyamusuula okimanyi? Dawudi yawasa abakazi bangi. Do you know what happened after David? Kwaddako Sulemaani yawasa 1000. Omanyi kyadda ku bali abalala? Omu yeebaka ne muganda we. So omwoyo gwe gwatambula genda gulanda kakananga Jezeberi mwe yajjira, mu bawasa Jezeberi. So tewali ssanyu lyonna mu bufumbo busukka mu muntu omu, tewali. Mwe muva n'eddogo ono n'alogooli, musajja wattu bamulogo n'amuliisa kino n'amuliisa kiri, n'afuka nga Zulu. Mukama yeebazibwe. Abaana osanga tebeeyagala, abaana b'omukazi gundi n'obundi tebeeyagala. Oli awooza mwandibadde bulungi naye taata mmwe ssente azimalira eri bakazi beeri. Kugamba si birungi n'akamu. Tewoza nti waliwo omuntu yenna ayinza okuwooza nti birungi okuggyako ng'ayagala kwewolereza olwedde mu kibi kyalimu. Nawe sisita wange okudda ku kirooto kyo, olosenga okuma ekyoto kiba kyakusaba. Nandigiwadde nga omwakala kuba kuliko eno paati endala ya t-shirt. Ekyoto kiba kyakusaba. Mukama Katonda agulugula ekyoto ekyokusaba kwekyo ekirooto. Simanyi exactly ku kindi naye oyinza okuba olina kyagala ne Mukama yagulewo ekyoto ekyokusaba mwogenda ofuna ebyo byonna. Ekya t-shirt kino ojja kwongera okubuuza Mukama, ojja kwekizamininga obulamu bw'olabe nga obadde omwami ono ddala wuwo, bw'aba si wuwo weekutueko bwekutuza endagaano. Bw'abanga yali mwami wo myezi 8, just small time, osobola omukiriminga, osobola omunaazamu abakazi bonna n'obamusangulira mu ddala, osobola obakyankalanya, osobola osindika ennumba n'osindika ebiku n'obakyankalanya n'obamunaazamu, gwe ng'oli eno osirise n'atandika okunoonya n'akunoonya. Ate most of the times bagamba abakazi bagamba nakoowa olusajja olwo. Mukama yeebazibwe. So ensonga zikwate bw'otyo sisita wange Saala Nabwetime. Mukama yeebazibwe brother Stephen, okuloota nga musiga, ndabako musinga but maybe musiga. Ndi mukyala musumba, ne musumba kitegeeza ki? Nonnemu akafaananyi nkalaba kajjudde essanyu eri omwoyo omutukuvu. Okuloota nga musiga ewamu ndi mukyala musumba, ndi musumba. Bwe kuba nga kusiga kuba kubuulira njiri. Kuba kubuulira njiri. Now, Bibuli egamba omusizi yali asiga ensigo. Ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, endala ne zigwa ku kkubo, endala ne zigwa ezimu zaagwa ku mabbali g'ekkubo, endala ne zigwa ku lwazi, endala ne zigwa mu maggwa, endala ne zigwa ku ttaka eggimu. Omusizi yabuulira enjiri. Ensigo kye kigambo kya Katonda. Ettaka ye muntu enjiri gwetuuseeko. Abamu lwazi abo tebakkiriza. Olwazi ensigo yagwako n'emerameramu, ebizibu byajja, ensigo n'ewotoka, omusana gwagyokya. Mu mabbali g'ekkubo nnyonyi byagirya. Yagwa mu maggwa yakula nayo, amaggwa ne gagifumita teyakula. Yagwa ku ttaka eggimu, be babalokola bakkiriza ekigambo kya Katonda ne kibakolamu omulimu, ate Katonda n'abafunamu. So okuloota nga musiga ensigo kuba kubuulira njiri. Kubanga toyina bw'ogibuulira mu bigambo, osobola ogibuulira mu ki? N'ebyo by'oyina. Bayibuli nga bw'egamba nti wa Katonda ekitiibwa n'ebintu byo byonna, kwesa by'oyina. Baba babuulira enjiri, supporting omusumba ne mukyala we, basponsoringe, basokola omulimu gwa Katonda kubanga toli available. Kubanga oli available, join them kuweereza wamu kubuulira enjiri. Ani ono omulala bamuyita Sanyu Keti. Sanyu Keti agamba atya? Sometimes I dream when I'm preaching to the people and when everyone is very calm while listening to me. And sometimes when I'm worshiping. Mukama yeebazibwe nnyo. Now, bino ebirooto byonna biraga buweereza
of course ekya worshiping kyakutendereza Mukama bw'oba tunaba kujoininga ttiimu y'abasabi request ojoininga ettiimu y'abasinza bayise basabi abasinza bano worship team and okubuulira enjira ziweeru okubuuza Mukama exactly is it in church as people were come, is it on streets because sometimes dreams are kind of complicated. So buuza Mukama exactly door to door kikyayagala exactly okole. Sometimes it can be street at the same time nagamba mu kanisa at the same time nobanga byonna bino bikola wona ng'obuulira buuliza enjiri wagamba door to door wakutuma omuntu wakutuma mu kanisa. So Mukama Katonda ya deciding awe wetukola. Yesu yatusindika ku mirimu ye Mukama waffe yakulaga nti kakati wano wakabala wano wakino ffe tuli baweereza. Mukama yeebazibwe mulimu gwogonda nakola mulimu gwa Katonda sanyuketi. Muzika Mary agamba ati praise God brother Steven nze naloose nga waliwo abaana nga bali ku muti bakungula biringanya nze ne mama wange ne tubasaba ne batuwa n'amatooke. Mukama yeebazibwe. Now most of the times ebirooto bino bitambulira ku biringanya katunguma Gabyo nakati ebyo vegetable bibeerako okusaba na kusiiba amatooke mukisa. Kyendowooza nti kirooto kino Mukama Katonda ayagala wenyigire nnyo mu kusaba n'okusiiba and that's how you're going to be blessed. Kyendowooza ku kirooto kino sister wange Muzaki Mary. Emikwano tosobola kubeera omanyi kyolina okutegeera nga omwana wa Katonda sigamba nti Mukama Katonda olina kusaba n'okusiiba oleka okuwa ekintu nedda. Okusaba n'okusiiba tekuyamba Katonda, okusaba n'okusiiba kuyamba gwe kusembeza kumpi ne Mukama kuba God does not move moving nti leero wano avudde watambula nedda. Katonda ajjuza ensi yonna kati gwe bw'omukoola yonna gy'oli he just manifests into that place abeerawo nga tomulaba bulabi. Kati gwe okwalayininga ne Katonda bw'oti n'oteeba mu layini bw'oti kikuleetera okulaba ng'olaba Katonda mu kifo ekyo monna mw'oli. Whether oli mu nnyanja wansi nga yonna, whether oli mu ddungu eyo tewali muntu yenna nga Musa bwe yabeera ku ttale ng'aliisa obuliga, wonna w'oli Katonda abeerawo. Wonna w'oli whether okolola whether okola ki Katonda akuwulira. So bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba we align our souls with God, we align our spirit with the Spirit of God so that we can hear the voice of God, so that we can get a clear connection with God. But tekitegeeza nti Mukama Katonda amuvinze nakka n'akutuukako nedda mukwano gwange. Mukama Katonda ali buli wamu, is omnipresent. Buli wantu wonna waali tewali waatali. Gwe bw'oteeka mu layini bw'oti ne Katonda he manifests into that place. So kyendowooza ku kyoto kino nti Mukama Katonda ayagala oyingire mu kusaba n'okusiiba obeere ng'oalayininga omwoyo gwo naye, and that's how we're going to get this matooke, that's how we're going to be blessed. Ani omulala ono? Auma Lydia Yesu yeebazibwe. Bagamba tya praise God brother nze naloota nga tuli mu kyalo nga musumba asabira abantu naye nze ne njagala okufuluma n'aŋŋamba nti tomanyi nti gwe aliko amafuta n'abaana bo agawonya abantu. Kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe nnyo. Ono Auma amanyi Oluganda. Auma ndowooza batera kuva eyo mu north naye se bawandiika Oluganda n'okunsinga. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyoto kino kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala oyingire mu buweereza, ayagala kukufukako amafuta, ayagala kukukozesa naye olabika you distance yourself from ministry. Mukama yeebazibwe. Omanyi waliwo abantu nga tebaagala byakuweereza Mukama. Ne mikwano gyange bangi agamba nze saagala kufumbirwa pasita baba n'ebizibu bingi, bapasita bayita mu bingi. Mukama yeebazibwe nnyo. Yayagala ajje wa Mukama amuwe kyamuwadde, amuwe obufumbo obutukuvu, amuwe emmotoka, ebyo byayagala. Naye okugamba nti kuweereza Mukama kubanga abaweereza ba Mukama bayita mu bingi, ebyo nedda. Tajja kuvumibwa ng'aweereza Mukama bavumibwa, babonaabona oluusi n'ekibooko babateekamu okusinziira mu Bayibuli. So ebyo bye tabyagala.
Mukama Katonda ayinza okuba nga alina obuweereza bw'ayagala okuteekamu nga bw'amaanyi agakufukako amafuta n'abaana bo mwenna mubeere baweereza ba Katonda. Of course buli omu mu biro bye naye kati olabika nga ngeri gy'obadde ofuluma kiraga nti totudde serious ensonga za buweereza buno. So wandibadde obeera serious. Manyi ebintu by'okuweereza Mukama butakyayaanira ebiseera ebisinga kiyinza okukoma Mukama Katonda okwogerako okuyita obuyisi. Kati nga mu birooto ayinza okuyita n'akugamba gy'okola omulimu guti. Kati ebiseera ebisinga if you don't pay attention, Katonda taagala nnyo bintu bya kuforcinga abantu kumukolera. No. Ayagala bintu bya will, free will ne weesalirawo. Wakuyita, will you respond? Will you disobey? So better careful. Eddoboozi lya Katonda, don't throw yourself out. Kubanga ebisinga Mukama biteeka mu buweereza. Ebisinga bamukwano nsobola abantu omusabira ebintu ne mutabifuna. Ebisinga Mukama biteeka mirimu gye nga bagamba mukole egyange nange naakola egyammwe. Kati ebisinga ojja osanga biri mirimu gya Katonda. Gwe singa oli awo noonya musajja tomanya nti omusajja Mukama yamuteeka mu kubuulira njiri kajja kukulabira eyagamba bane ojja onoonya omukyala amanyi Mukama y'ono. Kati gwe oli ogamba ebyenjiri sibyagala n'ebirala nabyo bikyawire ddala. Mukama yeebazibwe. So tugondere Mukama n'eddoboozi lyabyo mikwano. Mutesi Jennifer. Mutesi agamba atya? Praise God brother, thanks for the good work. I'm Jennifer working from Iraq. Naye nafunye ekirooto nga bosi wange ayambadde olugoye lwange. Nawe ekirooto kino ojja kuddamu obuuze Mukama exactly kubanga most of the times ekirooto kino kiba kyakuwanyisa magenda ng'oluto omuntu ayambadde olugoye lwo ng'ate oluusi kiyinza okurepresentinga Mukama Katonda okuwa okutwala ku level endala naddala nga gweyambadde olugoye lw'omuntu oyo ali mu kifo ekya waggulu. Katugambe pasita nga bw'olaba Elijah yali adduka n'akasukira Elisha oba mumuyita Eliya ne bamuyita Elisa n'amukasukira omunagiro n'agubaka ekyambalo ekyo manto erepresentinga ki buweereza. Now waliyo omuntu gw'otanga ayambadde olugoye lwo naye nga kiraga nti kuwanyisibwa kuwanyisibwa kwa magenda kuba kuwanyisibwa kwa mukisa kuba kuwanyisibwa kukwo. So ekyo kino kijja okusaba ojja kuddamu obuuze Mukama lwaki. Manyi waliwo ebirooto ebimu Mukama byaleeta nga yabivvuunula nga olaba biseera bya Yusufu. Mukama yaleeta ekyoto kabaka n'atakitegeera n'awa Yusufu magezi okuvvuuna ekyoto kyani kya kabaka. Ebirooto ebimu Mukama bireeta n'ayiteekako n'ekyoto ekirala ekivvuunula kiri. Saddulaka Mesaki ne Abeduneego mubimanyi baali tebasobola nabo kutegeera kirooto naye bamala Mukama kubajjira mu kirooto n'ababuulira ekyoto kya kabaka n'abula kikitegeeza. Nakyoto kino ojja kuddayo obuuze Mukama exactly kyategeeza lwaki Mukama we ayambadde olugoye lwo. What is going on? Mukama Katonda ajja kuddamu okuwa ekyoto ekirala and to be very clear. Dorothy Promise agamba ati naloota nga nnimisa enkumbi ho naye nga siva mu kifo kyokka gwe nali nnima naye alimisa lweyo buluumu ng'ali ku sipiidi nnyo naye ne bampa olweyo bannange twamalira kumu neewuunya nnyo. God bless you abundantly. Amen. Mukama n'akuwa omukisa sister wange Dorothy. Sister Dorothy oba nkumanyi gwe ntera okwogera naye ku WhatsApp aleka ye ggwe. Wali olimisa nkumbi ho nga tova mu kifo. Of course obutava mu kifo kitegeeza okubeera stagnant nga teweeyongerayo. Okulimisa enkumbi, of course enkumbi tukozesa maanyi. Kirowooza nti Mukama Katonda akulaga nti kubanga olweyo
oli alimisa lweyo kuba kwegayirira, olwo representinga kwegayirira, ebiseera bisinga kwegayirira, kwera, kasasiro. Kakati kyendowooza nti ekyokukola ennyo si kigenda okuleeta results kyokka, nedda olina okugattako okwegayirira, okwetukuza, okwerongoosa. Bw'otyo bw'ogenda okola kyo. Obulaba walabe nga tova mu kifo. So olaba abantu nga bakola nnyo, bapulaninga nnyo, bayya kano bayya kali naye nga tebagenda maaso. Naye n'osanga omuntu nga ye ebintu byabitwala bw'ati akola katono naye ng'akola ki, alina gy'alaga. Ebintu birimu ebyemikisa. Kati mukwano gwange kyendowooza nti lekera okulebalinga nnyo, sigamba tokola nnyo, but labor in prayer, labor in intercession, labor in repentance, lebalinga mu nsi ey'omwoyo kubanga results gye tuzifunira. So concentratinga nnyo ku nsi ey'omwoyo, mainly mu kwegayirira, kunoonya Mukama, otyo ogenda okufuna results. Otherwise bw'onaaba tokoze ekyo, you labor too much but results ojja kulaba ng'era tova mu kifo. Praise God, Brother Stephen. I had a dream nga I was in our village collecting enswa while eating them, but some were dead, while others were flying, and when I saw them flying, I went and started eating them while calling my sister to come and collect them, but they told me that they were not seeing them, yet we were in the same place with them. Mukama yebazibwe nnyo. Ekyoto kino nkibadde nga mu mwaka naye kirimu details mungi ekyenswa. Now sister wange tutaddeko linnya naye owa brother sister ndowooza. Enswa zirepresentinga mukisa, bannakyozi bonna bakimanyi bulungi nnyo, naye okulota ng'ozirya most of the times kiba takitukuloozinga. Losing, kulya nswa, kulya nseenene, most of the times losing blessings, and olaba somewhere dead. Olakabona akakulaga nti waliwo destroyer atta emikisa gyo. Waliwo destroyer atta emikisa gyo and somewhere flying. Zibuuka zigenda. Mukama yebazibwe. So you started eating, ate oyita n'abalala nabo tebaziraba. So ekyoto kino kyandiba nga kiriko omwoyo w'okufiirizibwa, omwoyo wakye w'okufiirizibwa. Kyagenda okulaba mu bulamu bwange emikisa gye gisinga gifa bufi, kuyita mu mpewo, sente zikuyita mu ngalo, enswa zibuuka zigenda ate ezimu nfu. So wano weetaaga okuba ng'osaba Katonda omwoyo w'okufiirizibwa akuveeko. Okufiirizibwa akuveeko. Mukisa gulina okubeerako ng'abantu bagulaba. Kati bano weeyise enswa nabo tebakola ki? Nabo kennyini omukisa tebagulaba. Kitegeeza tewali mukisa. Kyekyo sister wange sikutegedde bulungi. Immaculate Kikyonko. Praise God, Brother Stephen. I dreamed that a certain man was pouring on me anointing oil. It was in a bucket. He did this in front of my classmates. In real life, I am doing masters. In the dream, my classmates were all surrounding me and watching while the man was pouring the oil on me. Sister wange Immaculate Kikyonko, amafuta, okufukako amafuta kuba kwawulibwa olw'omulimu Mukama gw'ayagala okuba ng'akola. Now amafuta agamu gasobola okubeera mu studies, mu bintu by'okola nga Mukama Katonda agenda kwawula abeeko wakusimba, wayagala olabise ekitiibwa kye, akwawule mu balala bonna bakutunuulire nga tebakutegeera, olw'ekyo Katonda kyaba kutaddeko. So kyolina okutegeera nti Mukama Katonda alina kyayagala okukola, Mukama Katonda alina kyayagala okwawulira, Mukama Katonda alina wayagala okutwala, nga n'abakwetoolodde bonna bagenda kulaba nti olina Mukama. So nyweza Katonda. Ate bannanga bali ku campus si byangu. Of course sitaani ali ku campus asinga sitaani gw'oyinza okusanga ewantu awalala wonna.
naye weeyawule ng'omwana wa Katonda, manifesting ekitiibwa kya Katonda. Totya kwogera ku Yesu mu mikwano gyo. Mukama Katonda agenda kufukako amafuta, agenda kukwawula, agenda kukutwala wala. Ate era mwesige kino ekigambo kijjukize nga Mukama buli kadde nti Mukama Katonda ayogera. Mukama Katonda agenda kukikola mu kaseera kaakyo mu linnya erya Yesu. Kisabire mukwano gwange, Mukama Katonda agenda kukikola. Nabatanzi Fromera. Wow, Fromera. Praise God, sir. Amiina. Naloota nga nnima ne pasita ennimiro ne tuginyiriza bulungi, naye twali tunnyuka n'ayagala okukwata ne muddukako nenzigukira ewaali ebibala nga bingi ate bya njawulo. Mukama yeebazibwe. Ayagala okukwata ku mukono. Mukama yeebazibwe nnyo. Sisita waffe yaloota nga balima ennimiro ne baginyiriza bulungi ne pasita n'ayagala omukwata ku mukono. Omukwata ku mukono mu ngeri eri gy'otegedde. N'afuutuka emisinde n'aggukira mu nnimiro, n'aggukira ewali ebibala nga bingi eby'enjawulo. Mukama yeebazibwe nnyo. I think kyendowooza nti kati kino kirooto kiraga Kawuulo okwagala okupollutinga omukisa gwo, okupollutinga obulamu bwo, okupollutinga obulokozi bwo. Omaze okwetereeza, omaze okwenenya, omaze okwetukuza, ati Kawuulo anajja n'akola ki? N'abyonoona. Sometimes munaye Kawuulo ayita mu musumba. Waliwo omusumba gw'owulira gamba nolowooza nti nedda mukwano gwange, sometimes Kawuulo amanipulatinga system n'akozesa omusumba. Omusumba ayagala okukwatira mu kirooto nga mutuufu olaba tebirina bitandikira. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebirooto ebiti mbifuna nnyo eyo ku WhatsApp, babimpeereza nnyo. Omusumba gundi n'ayagala okunkola bw'ati, kitegeeza omusumba mubi. Nedda mukwano gwange, Kawuulo yaba akuzannyirako, yaba manipulatinga ki? System, okulaba nga atta emikisa gyo, okulaba nga destroyinga. Sometimes Kawuulo bw'ajjira mu muntu omulala amanyi ojja kumugaana, kyava ayagala okugira mu pasita ne wekiriranye. Naye ono yamusanze alaba, yafuutuse emisinde. So kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala oyongera okubala ebibala bino, ebibala eby'enjawulo bye walabye. Yongera okubala ebibala, yongera okubeera omugumiikiriza. Nabatanzi Fromera. Yongera okubala ebibala eby'omwoyo, self control, essanyu, self control, emirembe, patience, love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Byonna ebibala eby'omwoyo. Bagaati ajagenda mu bagaati 5:22 webiri ebibala eby'omwoyo biyitirivu biri awo, biringa ndowooza 9. Yongera okubala ebibala bwetyo bugenda okulaba omukisa, bwetyo bugenda okunyiriza ennimiro yo. Kawuulo muwe fire. Kale muwe fire kubanga bazze kutta omaze okunyiriza awo, byononere ddala. Kwagala Pamela. Praise God, Brother Stephen. These days I get visions and voices, but at times I don't understand them. When I give time, I don't hear clearly. What should I do? Because I always pray for it, as same as praying to start praying in tongues. But when I am praying, if they come, I am scared of speaking them. What should I do? Mukama yeebazibwe. Kwagala Pamela. Now, why will you be scared of something you're praying for? Why will you be scared? Bw'oba ng'osabira kwogera mu nnimi ne zijja, ate waki oba otya? Don't get scared. For we are not given a spirit of fear, but of love, peace, and of a sound mind. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ne tweba omwoyo wa kutya. Of course, oba osabira ekintu ng'okwogera mu nnimi, you become so excited bwe zijja. Then why would you fear? Mukama yeebazibwe. Bw'oba ofuna ebirooto ne visions nga tobitegeera, then you have to seek guidance. You need to have a pastor. Tolowooza nti ogenda kumanya buli kimu. Nedda, the reason why we are here because tuli wano to educate ourselves ku message Katonda z'atuwa. If you cannot access
Okay, funa pastor wa kuyambengako ku bintu ebimu nga visions n'ebirooto. Beera n'omusumba, abamu temulina basumba, funa omusumba. Beera n'omusumba akusumba, but be very careful ennaku zino obanga oli ku kyeyo. Bapasita bali feke bangi. So funayo omuntu at least gw'oyogera naye. Ne waba si pastor, at least omulokole akuzeeko omwoyo akuyambengako. But always be excited bw'obanga olina ky'osabira. Tokiraba ate n'otya. Ennimi we zijja, be free. Leka ennimi zoogerebwe, leka zoogerebwe, just let it go. Don't be afraid. That's from the devil. Kwagala Pamela. Don't be afraid. Obanga kutegedde bulungi. Don't be afraid. Don't be scared of speaking them. So sometimes okutya kujja ng'olina ky'otya. Why do you fear? Ky'otya okwogera mu nnimi. There's even nothing. Abigwalo kankomaawo mberekereze. Sigadde Brother Stephen Kwakyuza Nation. Mukama Katonda bw'omukisa ogw'amaanyi. Bw'obanga oli mpya ku channel eno mukwano gwange, bw'obanga oli subscribinze ku kintu kyonna eno channel gy'olina okusubscribingako. Njagala okugamba kubanga ebyokuyiga byo tebiggwaayo wano. Yesu Mukama Katonda bw'omukisa. Mbere bulungi, mweraba. Sigadde Brother Stephen Kwakyuza Nation. Bye bye, we meet.